الحمد لله وبه أستعين على أمور الدين والآخرة ثم أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه atenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala awaniridde emyoyo gyaffe omugabirizi w'ebitonde byonna ye Allah subhanahu wa ta'ala gwe tusaana okubeera nga tumusinza olubeerera tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuyambeko okubeera nga tumutya tutuuke gyali nga Allah atusiimye kubiriza omwoyo gwange n'egyammwe okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala nga tukola ebyo Allah byatwagaza era nga twewalira ddala ebyo Allah bye yatuziyiza mu Qur'ani y'ekitiibwa. Omusomo gwaffe gwe tutambula nagwo bye bitende eby'omusiraamu, manya bye bitende eby'omuntu Allah bye yatunyumiza mu Qur'ani ebibi. Twayogera ebintu bisatu eby'okwogerwako. Ekisookera ddala ash-shaytaan, eyo twagimaliriza n'obulabe bwayo. Ekyokubiri omuntu, olwaleero gwe tuliko nga tuli ku bitendo eby'omuntu ebibi ebivumirirwa Allah bye yatunyumiza mu Qur'ani y'ekitiibwa. Kitegeeza omuntu yenna Allah gwe yatonda asobola okubeera n'obubi era alina ebitendo ebibi, nga bw'aba akoze ekintu ekyo Allah subhanahu wa ta'ala aba yakimwogerako okuva edda n'edda. Mu bimu ebitendo eby'omuntu at-tughyan, okusukka ekkomo mu kujooga Allah, okusukka ekkomo mu bujeemu, nga Allah bw'atugamba mu Qur'ani y'ekitiibwa, innal insana la yatgha, omuntu asukka ekkomo mu tughyan, mu bujeemu, mu kwonoona. Arra'ahu stagna, mu bimu ebimuleetera okujooga Allah mu kwefuula mawale kwe kulaba nga ssente zizze. Ekyo ndowooza kyatuuka Kaaruuna, Allah yamutunyumiza mu Qur'ani y'ekitiibwa, yayitawo. Kati omuntu yenna Allah bw'akuwa ssente ne zitakukozesa kikyamu, n'omanya Allah kyakwagaza n'otakyuka, Allah omwebazanga. Abantu bangi bajooga nnyo Allah olw'essente. Innal insana la yatgha, min sifaati al-insani at-tughyan. Mu bimu ku bitende eby'omuntu ebibi kwe kusukka ekkomo mu kujooga Allah. Era teriyo kitonde kisinga bubi mu kujooga Allah nga muntu. Nkiddamu, mu bitonde Allah bye yatonda teriyo kitonde kyasukka kkomo mu kujooga Allah nga muki, nga muntu. Muntu ayinza ogaate sitaani. Kizibu kya sitaani kyali kimu, istikbaaru, kwekuza, naye omuntu yasukka. Tuli ffenna, omuntu yakola ki? Falaawo yali muntu oba yali sitaani? Sitaani yeeyitako Katonda, naye Falaawo yagaa nti ana rabbukum al-aala, nze Katonda wammwe waawa. Muusa bwe yamutegeeza Allah n'ajerega Katonda n'agaa wama rabbul alamin, Katonda kyoyo gw'ogamba omulezi w'ebiki, w'ebitonde.
bw'ogenda wano e Bungereza emyaka giringa 10 emabega yali muzungu eyatwala Katonda mu kkooti abannyonnyole lwaki abantu bafa nga Katonda alagajjala. Oyo yali muntu, yali sitaani. Butunule obujemu bw'omuntu atwala Katonda muki mu kkooti amunnyonnyole lwaki abantu bafa nga Katonda alagajjala. Biseera bino byazaali mu lutalo lwa Iraq, waliwo olutalo mu Iraq. Bw'ojja wano ewaffe e Uganda ku CBS kuliko omusajja eyavumbula Katonda n'agamba nti Katonda mukazi. Yanoonyereza, mu kunoonyereza kwe amagezi ne gamuwa nti Katonda muki mukazi. Oyo muki muntu. Bw'otunuulira ebigambo abantu bye baayogera Katonda nga Allah abinyumya mu Qur'ani weewuunya. Bolaba Allah atugambye nti innal insana la yatgha. Omuntu akola ki? Atwagga. Kutwagga kye ki mu Luganda? Ajeema. Naye okujeema okukola ki? Okuyitawo kwotasobola kusuubira nti kwalivudde muntu. Nga bwe nkuwadde ebyokulabirako. Kwe kugamba nti teriiyo kitonde kyali kisinze kujeemera Allah nga muki? Nga muntu. Abayudaaya baga nti yadullahi maglula. Mukono gwa Allah gwakola ki? Gweweta. Tagaba. Oyo ye muntu. Ntegerekisi. Nawe nkulaze ebyokulabirako ebya Falaawo, eby'omuzungu eyatwala Katonda mu kkooti, ey'omuntu akola ku CBS n'ennaku zino kwali eyavumbula nti Katonda tabangako musajja wabula muki? Mukazi. Abaazaaza Katonda baki? Oli owuliddeyo enkima oba embuzi? Awo byonna bigambo by'abantu. Kati Allah okugamba nti innal insana la yatgha, omuntu mubi la yatgha, ayitawo atamanya Katonda, n'ayogera ebitasaana, n'ayogera ebyekikaafu. Olaba omuntu bw'aba ayogerako Allah, ayogera ebigambo ebiwa Allah ekiki? Ekitiibwa. Ne bw'obeera mu musiiba amagezi go tegakuddukangako n'owanda ebigambo ebibi ku mutonzi Allah. Oluusi emisiiba egimu gitujjira ne twogera ebigambo era ebiraga nti oyo muntu. Oli n'agamba nti Katonda nkubye omuggo gwatakubangako mulala yenna. Naye nga Allah asobola kukuba omuggo n'osigala ng'okyayogera. Bw'asalawo kukuba. Yagamba bugambi Musa nti kwata omuggo okube kuki? Ku mazzi. Ki ekyaddirira? Ki ekyaddirira? Amakubo 10 ennyanja muggo gumu bwe guti. Naye gwogaye nti Katonda nkubye omuggo osigale ng'otambula. Gwe n'ennyanja ani asinga amaanyi? Tunula obujemu bw'omuntu. Yeerabira. Tegerekisi. Naye ng'ate omuntu eyalijooze Katonda bw'otunuulira gye tuva. Makhraj al-bawlayn. Makhraj al-bawlayn. Mu bufuuyiso bubiri bwe tuva. Gwe omuntu ava mu kkubo erifaanaganako bwe lityo, gw'oyogerako Allah ebigambo bwe bityo. Gwe yalibadde ajooga Allah. Gwe yalibadde azaaza Allah. Gwe Allah gwe yaligambye n'oŋoola. Innal insana la yatgha. Min sifati al-insan as-salbiyya at-tughyan. Kuyitawo. Ntegerekisi. N'ebyokulabirako ebirala bingi. Kaaruuna ekyamuzikiriza kyekyo. Tuli ffenna. Ekitendo ekirala al-hasadu. Saalwa kitendo kya muntu. Siwulirangako nga Allah anyumya ku bisolo nti birina ensaalwa. Anyumya ku muntu. Anyumya ku muki?
ku muntu am yahsuduna an-nas ala ma atahum Allah min fadlihi bakwatibwa abantu ensaalwa bannaabwe kwebyo Allah bye yabawa. Allah natuwa amagezi natugamba nti fas'alu Allah min fadlihi. Mulabanga ekyo kikuyitiriddeko wange gwe akwatibwa munne ensaalwa kwekyo Allah kyakoze ki kyamuwadde. Fas'alu Allah min fadlihi, Allah musabenge biki ebirungi. Kibayita al-hasad ensaalwa tamanni zawalu ni'ma an ghayrihi, ye muntu okwegomba ekyengera munne kyalina kimuveeko. Omuntu ayegomba ekyengera Allah kyawadde omuntu kimuveeko, ntegerekisi aba akontana n'okugaba kwa Allah kwe yagabira omuddu oyo. Tegerekisi abanga ategeeza nti Allah ekyo kye wamuwa wagaba bubi, tekimusaanira, si yasaana okuba n'ekyo. Tegerekisi kati ensaalwa mbi, ensaalwa ki? N'olw'ensonga etulina okumanya nti Allah bwe yali atugamba nga bwe nayogera omulundi ogwayita, nabaga nti omuntu yenna alina ensaalwa. Bw'osoma Kulaani oluvannyuma lw'eddaala ery'obulogo ow'ensaalwa bali ku leva etya? Tuli ffenna bw'osoma Suratul Falaq, Allah bwe yali atugamba twekingirize eddogo yazzaako kwekingiriza nsaalwa. Amanyi ne balaba nti ow'ensaalwa ala darajati lwahida ali ku ddaala limu n'omulogo. Min sharri naffathati fil uqad wa min sharri hasidin idha hasad. Ono Allah yali atugamba nti mwekingiriza obubi obuli mu ki? Obuli mu ddogo. Mwekingirize n'obubi obuli mu ki? Mu nsaalwa. Lwaki Allah aleeta eddogo n'aleeta neki? N'ensaalwa. Faayida endala erimu ey'okubiri nti ensaalwa etuusa n'omuntu okuloga munne n'amusuula eddalu n'amuliisa kasasiro, munne ne yeeyambula engoye ng'amulaba, naye ng'ekyamutuusa awo kiki? Nsaalwa. Tunulira obubi obuli mu nsaalwa. Omuntu ayinza okubeera n'ensaalwa nga tamanyi, naye buli olaba ng'ekyengera kya munno Allah kyamuwadde kisukkuluma ku kikyo, n'owuliramu muli akantu, oba munno bamwogeddeko ekirungi n'owulira ng'olina kookosebwa, manya bumanya nti walwala. Naye obulwadde buno bulina levo, ng'era bw'olaba omusujja temperature tebe etya? Tebe emu, waliwo gwe bapima nga sisi ziri 30 ki? Sisi zikoma ku mmeka ez'omusujja? Temulwala mmwe? 30 ki? 37. Kalolo gwe bapima thermometer y'ensaalwa ng'erinnye, ne boogera ku kyengera kya munne n'atuuyana yekka n'atuuyana. Naga lwaki oyo yatusaaza Sudais nga naffe twasoma, n'atandika omwogerera ebigambo ebibi, n'amwogerera n'amulimirira, obasanga bakukuta. Nsaalwa mbi nno basiraamu, bulwadde buki? Bulwadde bwennyini. Omuntu bayinza n'okunoonya mu ddwaliro ekimuluma nga tekirabika, era bw'ogendanga ne bakunoonya olina ekikuluma ekikukozza, banoonyeza obulwadde. Ab'amagini basomye rukuya bakuyiridde ebidomola, tokyuka, bakutute mu ddwaliro bakukebedde nga tolina kyolina. Tunuulira mutima gwo, tuyinza okubaamu ekirwadde kyaki? Ky'ensaalwa. Balaba omusajja akenenuka aggwawo, nsaalwa emuli bubi. Tegerekisi tamanni husulu ala mithli an-ni'ma allati 'inda al-mun'imu alayhi. Mulimu abeegomba kyekyengera munne oli kyalina
naye yali kifunye hatta la yahsula tafawutu bainahuma, nga tayagala munne kumukola ki, kumusingako. Munamulaba n'ekyengera naye ayagala abeere nakyo, tayagala amusinge, ansinga atya. Hatta la yahsulu tafawutu bainahuma. Kibolaba bw'obeeranga mu bulamu buno obw'ensi, bw'oba oyagala weekuuma ensaalo ereme kukosa, tokola competition n'abantu, ojja kwabikira bwerere omutwe n'omutima. Abantu mubaleke, Allah yamanyi lwaki ono amuwa, Allah yamanyi lwaki ono teyamuwa. Oyinza okulaba omuntu n'omukwatibwa ensaalwa nga Allah alina hikima lwaki yamuwa. Ayinza okuba Allah alina ebintu bye yajja ku muntu oyo n'amuweera wali. Oba ntegerekese nga Allah alina ebintu, omuddu oyo Allah bye yamuggyako n'amuweera wali. Emabega awo ndowooza omwezi gulinga gumu n'ekitundu, nali nziika ebutambalaawo ekibibi. Omusajja yali mukulu, yazaala abaana. Mu baana be yazaala mulimu omwana mulema, bamusitula ne busituzi. Naye mu baana bonna omusajja be yaleka yalina ssente. Mu abo bonna boolaba abatambula, yekka omulema yalina ki, era yawa oda. Bamusangana mu mmotoka, tukole tutya nti ennyumba mugijjeewo, entebe zonna muzijje mu nnyumba, fanica yenna mugjeemu, twagalamu omulema oyo. Gwe Allah akuwa obulema, akuwa ssente. Akati ng'olaba oyo omulema alina ssente, ng'oleeta ekitima ekibi ekivundu, Allah asobola okuba nga yawa omuntu ng'alina kye yamuggyako n'amuweera wali. Oba ntegerekese, n'amuwa. Kakati leka kulaba muntu nga Allah alina kyamuwadde, gw'oleeta omutima omuvundu, okwatibwa ensaalwa, muvuganye naye, zaabika emipiira, omukwatibwa ensaalwa, omukoleko effutwa. Kumbe Allah alina bye yamuyisaamu gwe byotasobola kutuukamu. Ntegerekese, akati toddanga awo n'olaba omuntu nga Allah amuwadde ekyengera, n'oyagala ekyengera ekyo kimuveeko, n'onyiiga, n'ozimba omutima. Abantu abasinga balina emitima ku byengera bya bannaabwe nga basula tebeebaka. Oli n'abeera n'akasajja ku mutima akakadde, akakutte n'ensuuluulu, seera awulira bubi, buli waakulaba n'ayagala okweyuza, kantu kamusumbuwa. Huyo era bambi, era yazze, era gwe boogeddeko wano ng'akantu kali ku mutima kuli, nga bolaba omuntu akutte empiso afumita mu mutima. Bw'ati egyo emitima gy'abantu abasinga obungi gijjuddeko obukazi obukadde, obusajja obukadde obukutte ki, ensuuluulu. Awulira bubi, bwakulengera ku muzindaalo wano ne yeesooza n'atambula. Naawe genda osoma ojja otuule wano, kintu kyangu nnyo. Oba genda otuule mu mulala omuzikiti naye bakuwulirize. Lwaki ekyodda ebweru naye okubakuba obwama, nolaba muno Allah amuwadde ssente n'onyiiga? Olinga awakanya Allah ti omusajja oyo teyaali saanidde kufuna ki? Ibannaye ffenna Allah abazituwa ani yaliyambye munne? Ffenna nga Allah yatuwa, ani yalibadde awulira munne? Otume Sudayisi oyo ng'alina ssente nga bwafaanana, osobola omutuma? Goba osobola okutuma ng'olina ku mputu gy'olina? Oba tosobola? Tuga nti olagira ani? Kakati Allah bw'olaba nga awadde omuntu alina ekiki,
ekigenderwa gwe kyotamanyi Allah kyeyesigaliza lwaki amuwadde. Abamu Allah abawa abagezesi oluusi ekyengero ekyo gwe kyeweegomba kimuveeko nga tekyo ekigenda omubonereza oba ntegerekisi nga kyekigenda okukola ki. Nabagamba wano emabega wali nti namukwano gwange abeera Cold Kampala awo Allah yamuwa ssente azirina naye buli mwana gwazaala afa. Yazaala abaana 6 ne bafa ate bafiira mu ddwaliro. Buli gwazaala afa aba yakakka bw'ati ku nsi nafa abaana 6 naye Allah yamuwa ssente. Baganda be ne bannyina sitaani yabagezesa ne balowooza nti omukazi ono azaala abaana 6 abafa yaliko ekizibu, ne bamusendasenda ebbali azaaleyo awalala ne gwe yazaala ebbali n'afa. Naye Allah yamuwa ki? Ndowooza gwe bakuttira abaana bo bakuwe ssente. Nalabyeko jjo n'omusajja nga bamwogezaawo ng'ayagala bamutwale mu Illuminati naye ne bamugamba nti kutta nnyoko nanga bamutte. La ilaha illa. Kigambo ekyo kyankubye wala. Naga nze kasita nfuna ssente oba afa nnyina. Oli n'atuuka n'omugabo waayo bw'oyagala maama wo. Naga nze kasita nafuna kyenjagala. Bambi teyategedde nti bamuteze ku ssimu nga bamulikodinga. Ndoza katambya ku mwakalabye kwekali. Ne batuuka n'omugamba mukyala we yaddako. Naga naye agende. La ilaha. Ye kasita abeera neki? Sente. Naye laba oli abaana 6 alaga malaalo. Can you imagine? Ekizibu ekyo ennaku eyo naye alina ssente. Golooza bwaziteeka bw'ati mu nsawo tawulira nnaku bw'aba azirina anoonya senga omwana wange yalya ku ssente, omwana wange senga mugulira kino, omwana wange senga musomesa. Kakali nga gw'ova eri n'omutima omuvundu ng'omukwatibwa ensaalwa ng'osula teweebasa lwaki alina ssente. Naye laba Allah kyamuggyako laba kyamuwa byenkana. Kati tulina kuwummula. Bw'olaba Allah gwawadde kola ki? Wummula. Ntegerekisi. Njagala njogere ku nsonga lwaki abantu bakwatibwa ensaalwa. Asbaabu, nsonga ki ezireeta ensaalwa? Sookera ddala bughdul al-mahsud. Omuntu abeera n'obukyayi ku muntu nga tamwagala lingako ddala. Waliwo omuntu akukyawa nga tolina kiwali omukozi. Temubiisanyanga nako mu bizinensi, temwasoma mwenna, temuvuganyangako ku mukazi naye ng'okulaba obulabi takwagala. Abantu abo ebiseera ebisinga baliko majinni. Ate ng'omuntu oyo gwakyawa gwanyiigira takimanyi nti gundi takola ki? Obukyayi obwo yobola bolaba ku munne ekyengera oyo gwe wakyawa gw'okyawa ng'alina ekyengera n'oyisibwa bubi. Ensonga esooka. Am yahsuduuna annaasa ala ma aataahum Allahu min fadli. Nsonga ey'okubiri al-kibru wal-ujub, okwekuza. Tegerekisi n'okwematira. Al-kibru ye muntu okubeera n'ettakabburu. Ate ujubu ye muntu okulaba nga ye yeemanyi ayisa mu bantu amaaso, buli kimu alaba yalina okuba waggulu. Ekyo kireetera neyo tuba tutudde mu lukiiko bwe ruti aga bannaye tulinawo wano musajja Allah gwe yawa nga ye tebamwogeddeko baaso buba bulwadde buba bwamulidde ddi. Okujja obuzi ne batamwogerako ne boogera ku balala. Newaga tulina omusajja gundi kati singa ano sewanga baga nti tulina abantu wano bahufaadhu Allah be yawa ekitabo kya Allah, basajja basoma Qur'an, basajja bakakka mu maloboozi amalungi, ne batandika okuba mentioninga nga ye takola ki? Taliimu oba tebamutadde ku nnamba emu. Ayinza okusula emmanju ng'embiro zimuyiseemu. Ekyo bayita al-ujub, muntu okwerabawo.
bwogera ku bamanyi banaye mu Uganda muno Allah yatuwa abamanyi gundi ne gundi ne gundi oba wawulira nga balina gwe bawanye nga kimuyisa bubi lwaki tebawanye bayinza okuba tebakuwanye nga tebakumanyi omuntu ayogera ku gwakola ki tulowooza nti ensi yonna ekumanyi tekakwekaluubiriza ensi yonna tekumanyi ntegerekisi ani nono okumwogerako kitegeeza nti ensi yonna emukola ki oyo yamumanyi amwogeddeko kakati ekyo kiyisa bubi oluusi abamu abantu alkibru walujub kayudhira min almahsud fadlu yajizu anhu alhasid fayakrahu taqaddumuhu atamu abantu bonna okulaba nga bamukulembera ku kirungi either babasuuta alaba yali badde asuutibwa ensonga eyokusatu hubbu riasa waljah okwagala obukulembeze n'ebitiibwa ntegerekisi omuntu awulira nga muli hubbu riasa ebyokwagala okukulembera n'ebitiibwa abyagala ekyo kizibu ekireetera omuntu ensaalwa yenna gwalaba ayagala otutumuka amugjawo buki amugjawo bujja ekyo kizibu ensonga endala assakhatu ala qadai llahi taala okunyiigira okugera kwani kwa Allah fayahsudu al-akharin ala ma manahum llahu taala nakwatibwa ensaalwa ku ebyo Allah bye yawa abalala ntegerekisi assakhat ala qadai llahi taala omuntu yenna alina ensaalwa akimanyi nti anyiigira kugera kwa Allah bannanga abantu kye bali mu nsi ani abafuula kye bali Allah abantu kye batali mu nsi ani abafuula okuba mu ddaala eryo Allah kati gwe buli okwatibwa omuntu ensaalwa avuze emmotoka ye nekikuyisa bubi n'otunulayo limu n'ojja ebiyengeyenge oba owakanya kugera kwani wallahi mulimu abantu ng'emmotoka y'omunne emuyitako bweti n'atunulayo limu n'atuula yekka eddakika 3 ng'alowooza abamu balemererwa n'okusituka n'ayita owa booda amugjewo paka waki paka waka yaga amaanyi gampedde ensaalwa mbi basiraamu ensaalwa ki oli ayita bwisi ku nnyumba ya munne ageyo yagundi n'atuuya nayekka naggwamu amaanyi n'akwata mugundi tegerekisi ng'amaanyi gamukoze eki gamuwedde agamba nzije wano kati assakhtu ala qadai llahi taala okunyiigira okugera kwani mani Allah yasalawo abantu kye bali Allah yasalawo leka kunyiigira Allah oba onyiigidde okusalawo kwa Allah eyo kadari Allah yasitula amadaala Allah yakakkanya Allah yawa Allah yasalawo era abamu ogenda okubalaba nga ensaalwa kuba ensaalwa eno erimu levu oli bagenda omgeyo ennyumba nno gundi asitudde kalina agayeza embwa zibba bubbi naye oba omanyi gye babba olinda ki you go and steal and you build a house like that one gwe naawe genda obbe ozimbe ennyumba eringa eyoyo kintu kiri simple nnyo ayi ze embwa zibba bubbi gwe gye babba tomanyiyo oluusi oli n'alaba nga munne Allah amuwadde alina byakola naaga oyabba muwalabu gwe kitegeeza n'omuwalabu omumanyi lwaki togenda n'omubbako naawe n'okola eno byakola ki olaba ebigambo by'abantu abalina ensaala gwe buli kasita olaba ekyengera n'owulira obubi ku kyo n'owulira obubi ku nnyini kyo n'otandika okuvaamu ebigambo moddula ebyo omanyanga bumanya nti wa feria ate ensaalwa yefuula omuntu okubeera feria kubanga buli okwatibwa ensaalwa togenda mu maaso kiva mu naakuyisizaako ekyuma bwe oga embwa ezo bajja tufaanana olaba ewesabidde neddwa kitegeeza gwe toyagala kukola ki kusukkawo omukole ki waali badde oganange nsaba Allah ampengawo yawo omuddo oyo
nera babogamba nga muno mulabyeko ekyengero baali na ssente embwa ezo zijja tufaanana bajja tusanga eno gye tuli kitegeeza weesabira oleme kuva ku ki ku ddaala eryo lyoliko osigaleyo wansi. Ensonga endala ey'okutaano ereetera abantu ensaalo khubuthu nafsi, emitima emivundu. Mulimu omuntu ng'omutima mubi, ng'omutima muki, ng'omuntu tabangako na mutima mulungi, ng'omuntu alina ekitima kuva dda ebyabaganda be nabo tabaagaliza. Olaba tusoma busomi n'abantu mu kiraasi naye nga mwera mulabamu omuntu nga muzibu. Kati khubuthu nafsi, obubi bwaki, bw'omutima. Banayo omutima guno kyovola nabbi yatuyigiriza eddwa, Allahumma inni a'udhu bika min sharri nafsi. Tegerekisi, ai Allah saba onkingirizi omponye obubi bw'omuki, mutima guno Allah kasitagukuwa gulimu obubi. Ne bwalaba munne ng'afumbiddwa mu famire nga muganda we, olw'okuba omutima mubi kimuyisa bwe, gwe mwali badde musuubira omuntu okuloga omuntu ow'oluganda lwe, n'ologa muganda we ne bagga nti muganda we yamusuula eddalu, muganda we yamusindikira amajinni, muganda we yamuloga obutazaala, muganda we. Wali badde okisuubira ekyo? Seeka munne yamukola ekintu ekyo, seeka munne. Hadha khubuthu nafsi, bubi bwaki, bwa mutima. Olina aloga ne muganda we. Goloza baganda ba Yusufu okumukwata bamusuule mu luzzi kyali ki, uktulu Yusufu aw itrahuhu arda. Yusufu attibwe oba okusuulibwa eyo aveeyo, taata waffe aleme kuddayo kumulaba. Naye munnaabo oli yalinamu omutima omulungimu yagaa nti la taktulu Yusufu, temumukola ki, temumutta, wabula musuule muki, kinya atirisiti banamulonda abaliyitawo balimukola ki. Kyeyaleeta tekyali kirungi nnyo kyokumusuula mu luzzi, naye ate kyasingako ku kyaba ki, abaali baagala okumutta. Akali naabo mu famire mwebali, era gwe bw'otaddanga awo ne weewaanawaana famire yonna nga bwekwagala. You have to be careful. Mulimu abo beegendereze nga n'amannya go gali mu ssabo, baalitwalayo dda, omusamize yakyalemeddwa okukola yes bye baagala, ng'erinnya lo baalitwala dda mu ssabo, naye ng'abaalitwalayo bantu ba famire. Bakolaakola dda ebintu. Oli najja n'afuka emmanju w'ennyumba ye, sawo yamugambye omuganda genda ofukewo, ajja kusiraana yenna. Omuntu omuwa buwisente aga mwana wange nno n'alinywedde kasukaali ennaku zino amagumba ga mmeketa ngule ku gundi n'ozimuwa ng'awo ow'oluki, ow'oluganda lwo, n'agamba ajja kukoma ku zino. Ate ze nnyini zaakwata, n'agenda ku basawo abaganda n'abagamba akome. Akole ki? Ekyo kiva ku ki? Ku nsonga gye njogedde ey'okutaano, khubuthu an-nafs, obubi bw'omuki. Naawe ne woba ozadde abaana bo ogenda okulaba bye bakolaakola bannaabwe, noga omwana wange ono mutima gwe mubi eri baki, eri banne. Ngera omulaba embeera ze za njawulo, naddala kati mmwe abaali bawasizaako ku bakyala ab'enjawulo abamegganyi. Kiro ogenda okulaba nga mulimu erikazi liwali ofunyeeko, omutima gwalyo gwaki, temulimu abamegganyi ng'osobola okwawula noga nti nawasaako egindi. Omukazi oli omutima gwe lumu yali ansaaniise, lumu yali anzita, ate nawasa ennaku zino alhamdulillah. Mutima gwakola ki? Natoolokoka, omukazi yali yanzise si bwe kiri muganda wange mwe bamegganyi. Kakati khubuthu nafsi, obubi bwaki, mutima. Mwe abantu ng'emitima mibi, hata ne wano wetubeera mu masijidi, ono omusiraamu oyo si mulungi.
mutima gwe si muki. Bane tusabe Allah atuwe emitima emiki. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha. Buli kiseera sabira omwoyo gwo. Ate buli olabanga omuntu ng'akoze ekintu, kubanga buli ekikolebwa omuntu naawe osobola okukikola, wabula sabanga Allah akikukingirize. Saba Allah akikole ki? Buli ekikolebwa omuntu osobola okukikola, naye sabanga Allah akikukingirize. Buli yenna omulamu, mukano mukakwate nnyo, buli yenna omulamu la yu'tamanu alayhi, tomukolanga ki? La yu'tamanu alhayyu la yu'tamanu alayhi. Omuntu yenna omulamu talina security ya butakola biki okujjako omufu, ye aba yawona. Naye alhayyu la yu'tamanu alayhi, omulamu buli kiseera asuubirwa okwonoona. Very good. Buli mulamu yenna asuubirwa okwonoona. Naawe kujonga gwoli mufu, era abafu bo we badda ku ngulu be batwewuunya, isenga mulongoosa wano ne wali. Akati gwe leka kulabanga muntu akoze ekikyamu gw'oseke. Kyobola abatugaana okusekera mu nsobi z'abaki? Z'abalala. Naawe Allah asobola okukugezesanga ekyo oba ekisinga ku ekyo. Asobola okutta omuntu, naawe osobola, kubanga amusse muntu. Nze sisobola. Saba busabe Allah ki Allah ekyo kinkingiriza, tongezesa na zambi eryo. Tegerekisi. Kale ezo ensonga 5 ze zituleetera ensaalwa nzoogedde. Buli omu aziteekeko ebirowoozo. Ensonga gye njogera nno etubona ffenna, ebona famire, ebona society yaffe ey'abasiraamu, ebona gye tubeera ku mirimu. Bantu babeereye ku mirimu oluusi nga basomesa hatta n'ab'eddiini abawalimu bennyini, ng'oli atadde ku munne tabo. Ati twagala gandi be basinga abantu, kuba nabo bantu. Ntegerekisi ng'obalaba waliwo tabo oli gy'atadde ku munne, oli tamwagaliza, amwogerera ebibi. Ensonga gye njogerako etubona ffenna. Ekagamba nti Ibuliisu yajja n'ebisawo ekimu n'ekiwaaba walimu. Ekyo teri akirinako buki, kuba gwe tolabangako ku Ibuliisu. N'ebisawo eyabigiwa tomumanyi, naye ogenda okuliranga kiso abantu baginyumya. Naye kye tuba tuyigamu ti abantu bonna Allah asobola okukugezesa n'ekirwadde kyaki ky'ensaalo. Njagala kufundikira olwaleero ensonga eyo ejja kutumala. Omulundi ogujja njagenda ku nsonga endala. Omuntu yenna alina ensaalwa. Tuli ku bitendo by'omuntu omubi ebibi. Omuntu yenna alina ensaalwa. Yuaqab bi 5 uqubaati, agezesebwa n'ebintu ebyo. Owulirize nnyo. Ekisookera ddala, ghammun la yanqati'u, ekiziiro ekitamuvaako ku mutima. Buli yenna alina ensaalwa abeera n'ekiziiro, ennaku etamuva ku mutima. Anti buli walaba alina ekyengera ye ne zivaako, abeera n'ennaku, asula nayo, azuukuka nayo, atambula nayo. Buli walaba alina ekyengera, n'awanda amalusu, ne yeesooza embwa eyo. Tegerekisi. Ghammun la yanqati. Olaba munne bamusituza mu lukuŋŋaana, bamulanze ku kifo kyafunye ekyenjawulo, bamusitudde eddaala, bamukuzizza, abeera n'ennaku etamuvaako. Bali omwana wa Gudi agenda kufumbirwa, Nantonga afumbirwa ng'ennaku z'omwezi 31 August. Atwalibwa boy child, n'awulira nga muli afa, sula teyeebaka. Senga kwolwo enkuba etonnya, mukolo gwabwe ne gutagenda mu maaso. Akoze ntya?
sajja anamuleetera ebintu omukolo guna olaba ennaku eyo ekintu ekyo ekikubeera ku muki kye bayita ghammu la yanqati tekikutukawo naye subhanallah bana ensaalwa mbi gwe kennyini ekubuzaako emiki emirembe nnyiniyo ekyokubiri musibatun la yujaru alayhi abeera n'omusiiba gwatafunamu mpeera kubanga okwecyanga-cyangako okwo tolina mpeera neki gyofuna musibatun la yujaru alayhi ensaalwa togifunamu mpeera kubanga ogwo musiiba laba manyi we baabbala ensonga eno baguyita musiiba musiiba nkivunula ntya mu Luganda kisinga ku kizibu musiiba mutawaana la yujaru alayhi omuntu alina ensalo alina omutawaana gwatafunamu mpeera tosula tewebaka toyina mpeera zofuna lwakyengera munno kyeyamuwa olwokuba gundi bamulonze ku bwa imaamu olwokuba gundi bamukuzizza olwokuba gundi kati yafuga ekitongole gundi omusiiba ogwo togufunamu mpeera onyiigira bwereere ekyokusatu madhammatun la yuhmadu biha omuze ogwo mubi tegutendebwa na nnyinigwo madhamma kyolina ekyo mu mutima kivumirirwa teri yasobola kikutenda nakyo era tebasobola kusitusa mu lukuŋŋaana nga luno nebagaa nti oyogereko ebitendo by'ebirungi nogaa nebaza Allah yampa ensalo madhamma olina obuzibu olina oguntu naye la yuhmadu alayha teri yasobola gukutenda nagwo ki Allah yawa omusajja oyo Allah yawa omukyalo oyo olaba abakyala bakwata abaana b'abannaabwe namusula mutoyi naddala abo abakyala emitima gyabwe ate jjo gisukkawo Mungu bwaguteekamu ensalo ayitawo akwata omwana wa munne n'amutawaazisa amazzi g'ebyennyanja mu mbugo ng'agenderera ki amusiraanye kubanga kasita omwana atawaaza omuwala amazzi g'ebyennyanja ekyo ekivundu ekitagenda muvaako paka lwalifa aba amudibizza waliwo omusajja asobola okubeera n'oyo ne bwafumbirwa agenda omutuusa mu buliri byennyanja nga n'enkyolumba aba amaze omujjako aba amaze okukola ki ebyo abakyala mutunule obubi bw'emitima gy'abantu bani ebyo byali bituuseeko ku bantu betumanyi olina alaba omwana wa munne amukozeekozeeko olukwano agenda kufumbirwa n'amutwala mu kiyigo ne banaaba naye n'amukola ebintu ebyo wallahi n'amusiraanya obulamu nga talina wasobola kufumbirwa yamuunoona kati madhamma ekyokuna sakhatu rabb Allah kunyiigira teri yalina nsaalwa Allah gwasanyukira nti omuddu wange oyo mwagala alina ekitendo ky'ensalo wabula sakhatu rabb kuyingira mu busungu bwani bwa Allah Allah kunyiigira bene tufuge ensalo tuvula banaffe Katonda nga akuwadde ebyengera oba akuwadde baana balina ebyengera leka kuba waana oli mu lukuŋŋaana bw'owaana abaana bo abantu bw'obawaaniramu baakoowakowadde abamu bafu ba mitima abamu basulana mu masabo gweowaana abaana bo bali abaana baabwe Mungu yabagezesa tebabalinamu wadde akalungi naye osituzza ono dayirekita wa kino mumulaba ono dokita ono profesa kali akawala kagenda buyindi ono ye yasinze egindi Katonda yampa abaana bonna alhamdulillah mwebaza nga wallahi banno wali bafa abamu balinamu n'abasezi
ng'abamu baabaweerera ne ssente ne badduka nazo. Towaanawaana baana bo mu lukuŋŋaana, ojja kwereetera ebizibu. Either babakuba ebiiso, babatuuseeko obuzibu, abantu babakoleko ensaalwa. Mulimu ayinza n'oga totuwaanirawaanira naffe twazaala. Abamu tuddira obulamu bwaffe ne tubulaga abantu. Oguze poloti n'ogiteeka ku social media. Otandise okuzimba n'obalaga omusingi. Atali gwe mutunzi wa mmotoka waki w'amayumba, senga n'obadde mutunzi w'amayumba twaligambye nti oli ku marketing. Naye ennyumba eyiyo olaga yaki abantu. N'otuuka ku madinisa n'obalaga. Boolaga abamu basula mu mizigo. Goloza basanyuka. Bonna bakusanyukira. Muyinza okubaamu akusanyukira ali ogwo. Naye nga abasigadde banyiivu. Waliwo agira bw'ati mu ngalo mulundi gumu n'aga nti tajja gimala. Bw'ati tajja gimala. Tajja gimala. Abo be balogo. N'azikoonamu ne zaaka. Naga tajja kugimala. Oguze mmotoka ogitimbye ku TikTok. Allah yampadde ne moroka nungi. Mwenna mujja kikakasa nti naleese. Bani waliwo ebintu ebitasaana okujjako ng'oli ku marketing. Ni bweragalaga ki n'abantu abamu batambuza bigere, abamu n'essuubi eryo tebalirina. Kale olireka akitegere butegeezi nti Mustafa Abdu afuga emmotoka. Naye ate gw'oyongerezaako n'ebigambo ebirumya abayaaye be muyita abayaaye. Gwe kikosa affe nange sirina kyakukola. Mungu yampa. Wallahi ng'abantu baffe emitima. Towaana baana bo, tosuutasuuta baana bo mu lukuŋŋaana. Leka abantu babavumbule nti balimu ebirungi. Buli wowaana abantu ne weeterayo ebintu, kati kiringa olaba omuntu atudde mu restaurant ey'ebbeeyi. Ali ku kyambisa n'ekisava. Wallahi nga waliwo omuddu afa enjala. Katwerire ssente zaffe. Bye bigambo byateekako. Katwerire ssente zaffe. Ow'amagezi alya ngege. Ng'oli asanyuka ng'oyogedde ebigambo ebyo. Nga mulimu asula enjala. Wallahi waliwo amaze wiiki talya ku ngege, talya ku nnyama. Oluusi ffe twereetera nabbi atugamba ki? Sallallahu alaihi wasallam, mukuumenga ebyengera byammwe. Mukuume ebyengera byammwe. Hata olaba obusiraamu butugana ne bw'oba ozimba kubawo ekiki? Ekibaati. Kwewala bantu abafuba emitima. Bo tebabulayo. Tebabulayo. Bali ku social media bakulaba buli kiseera. Gutulooza nti buli azze mu comment n'akulengera nga ali live nti ayagala nnyo kulaba. Mulimu avaawo ng'asangula busanguzi maziga. Mulimu atunulira comment ennungi gye bakuteekako yeeyokka n'emusuza nga teyeebase. Emyaka n'emyaka. Era ogenda okulaba ng'oli ataddeko gu comment ogubi. N'ogwo ono namukola ki? Si musanyufu naawe. Siga nti kyoyogedde kifu, wabula ye ogugwe kukufiisa. N'olabanga bataddeko omusomi wa Qur'an naga asoma mu ki? Naye ng'ayogera ekyo tamanyi na kusoma. Wadde ne yassaruna. Wabula kufiisa. Kimuyisa buki? Tayagala kulaba asituka gwe boogerako gwe basuuta tayagala. Kale baganda bange tukweke ebyengera byaffe. Tukweke ebyengera kituyambako obutagwa mu bantu baki? Bakyamu n'obutasitula bansaalo. N'ekisembayo adamu tawfiq yawma la yanfa'u maalu wala banuun illa man ata Allaha biqalbin salim. Muntu alina ensaalo tagenda kwesiima. Adamu tawfiq. Allah tamuteeramu kumuwaffaka kumuteebesa na bintu. Buli w'okwatibwa banne ensaalwa oyongera kudda ki? Mabega. Buli w'oyagaliza banne ebirungi oyongera naawe genda mu maaso kubanga omutima gwo mulungi. Era njagala okusembyayo nga mbawa amagezi. Abantu mwenna Allah bawadde ebyengera kuba teriyo atalina kyengera. Teriyo omunsi atalina kyengera. Buli omu alina ekyengera Allah kye yakuwa. Naye oba oyagala Allah ekyengera kyo byaba akuwadde ng'olaba abantu
bayinza okuba bibayisa bubi babikwatibwa ensaalwa sabiranga nnyo banna abatalina kyengero ekyo nabo Allah abawe. Waliwo omumanyi omu mu baatukulembera abalongoofu yedduwaaze okukuuma ebyengera bye kusabira balala Allah abawe n'ebisinga ebyo, kubanga Allah wabawe ebisinga ebyo bajja kubeera bize ku ebyo ebyabwe nga gwe tebakukola ki, tebakuliiko. Yiyo message erimu. Buli wosabira omuntu Allah abawe sente zisinge n'ezange, oli ajja kubeera bize ku bibye. Naddala ensaalwa nga yeefuze abantu ba bika bisatu, kizibu okugiwona. Asookera ddala omwavu, nakusuula mu bwavu Mungu nakusuulamu ensaalwa, oyinza osusula mu masabu. Owokubiri atamanyi, atakola ki, omuntu atamanyi muzigo. Owokusatu nga wa luganda lwe yagirina, tojja kumuwona. Kiringa kubeera ate ng'oli mufumbo ng'ate gwe wawasa akwatibwa ensaalwa. Kintu kibi nnyo, kubanga tomanya gy'olaga mu maaso ate gw'osula naye. N'omugaa twaguze emmotoka munaaye maama Abudu, twafunye emmotoka n'azimba omutima n'anyiiga n'atuula eri ebbali. Ogenda kukeera ku makya agiddiyemu obutima. Agiddiyemu obutima. Ako omukazi ono ayagala ki? Eyalisanyuse nti bba akoze ki? Abugiye bali era be bali ne mu ŋŋanda. Kiringa Allah kugezesa famire n'agigezesa n'abantu aba. Omugagga atategeera ddiini n'omwavu bantu bazibu nnyo mu famire. Abantu balikebi kasita mubeera mu famire omugagga atalina ddiini nanti buli kyonna ekikyamu agenda kikola kubanga sente yazikola ki. Naye omunaamugaa bannaye entaana tebazisimeetinga naga gusituula wansi buliko sente zo, leta seminti, leta obutimba gisimeetingi. Owokubiri atakola ki, ye mwavu. Kuba omwavu mwenna agenda banyiigira. Ayina kubanyi abantu abo babiri bakabenje nnyo mu famire, era we mubanga nabo mubafengako nnyo. Omugagga nga talina ddiini ng'ali mu famire olumba aluyimirizaawo bwogo nayita bagagga banne ne balwabya olwa maamawo olwa taatawo. Naye olw'okuba gwe tolina alina olukola ki, alina olwabya, alina okusoma buruda buli lwakuna mu maka ga taatawo kuba sente azikola ki. Omugagga atamanyi wakabenje okwonoona kwe kwa buli kiseera. N'owokubiri omwavu. Omwavu wakwegendereza ne bw'oba osaaga naye anvumi olw'okuba sirina ekyakiŋŋambe lwakuba sirina. Bakubanga aziina teyali ŋŋambe bw'ati, teyali mpiseeko. Abantu abo mu famire ate mwebali buli famire. Ntegerekisi bantu babiri be basinga n'okukyankalanya famire: omugagga atamanyi n'omwavu. Omwavu ye buli kiseera bandoga, bannange banjoola ebigere, obugagga obwali badde obwange gundi yabulina. Oye mwangu nawakusamira kusanga kumalaala ageetooloola ag'abantu bammwe abaafa agakolako tawaafu. Bantu abo babiri mu famire mubeegendereze, bantu bazibu nnyo. Byenjogedde mbitegedde. Buli omu kati alowooza ku famire mbalaba ebirowoozo buli omu agawamma. Olwaleero kankome wano mbadde njogera ku bitendo by'omuntu ebikyamu. Allah bwe yayogera mu Qur'ani tuli ku kitendo kyakuna ensaalwa. Ngimaliriza
mulundi ogujjanja kuba waayo eddagala tuwona tutya ensaalwa. Oba tuyinza okuba babisiraamu abasinga obungi yetusumbuwa nga yetuganya n'okugenda mu maaso. Nga nekyoba olaba ennyombo mu famire, ennyombo mu mizikiti, ennyombo nga kiva ku nsaalwa. Kintu gamba ekyo mu kitwale nga kikulu. Tegerekisi bulwadde buki obuli ku mutima obutasaana kuzannyisa. Naye oluusi ffe tubwereetera ne tubusiga mu bantu kwewaanawaana, kuwaana baana bo, kuwaana nga Allah bwe yakuwa. Saba busabe Allah kweka ku byengera at least bikulabikeko bulabisi. Naye oddira otya oli mu lukuŋŋaana n'osuuta abaana bo. Oli n'atuuka n'ogamba nti ekikulu mmwe Katonda teyabawa abaana bagezi. Abaana abange bonna bagezi. Ekyo kigambo kifulumya oti. Famire z'abantu zonna omaze zikyekinga. Osooka owaana abaana baabo abalala obafiise. Muyinza Katonda yampa abaana bagezi bonna bafunyi. Yaahi weereetera buzibu. Muntu alina okulowooza kino bwe nkikola abantu bayinza okundowoolezaamu kino kikankireke. Tegerekisi kale ebyo ebigambo byange ebyo ebyolwaleero byenyagadde okubatuusaako. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okumanya n'okutegeera n'okuteeka mu nkola, atukingiriza obubi bw'emyoyo gyaffe, atutaase ebizibu ebiri mu dduniya muno, atutaase n'ebizibu ebiri ku akhira, atukingiriza obwavu n'obukafiiri. Nsaba Allah atuwe emitima emirungi, atuwe emitima egyagaliza bannaffe, atugaggawaze mu mitima. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atukuze emitima gyaffe, agijjemu ensaalwa, agijjemu obunnanfuusi, agijjemu riya, agijjemu kabandabe, agijjemu shiriki, atuteeke mu bantu b'okuyingira ejjana ne nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma kama jama'tana fi hadha al-makan fajma'na fi jannatika al-firdaus innaka waliyyu dhalika wal qadiru alayh. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.